Bannayuganda ono omusajja gwe mbaleetedde wano bamuyita Ntege William. Ono omukyala gwe bayita Mabel. These are high profile land grabbers based Busabala Road, Kibirigangu, Masajja. Omusajja ono Ntege yeeyita oba yeebambika nti ye vice chairman ow'ekyalo ekitibwa Gangu B. Ng'awo nno waliwo chairman omulala akolagana n'ababbi b'ettaka Muzeeyi Akireyiminga mbwa talaba maaso kati yateekawo ono mbu ye vice we bwe bakola mu kusayininga endagaano ez'ekiyaaye ez'obukuusa ezijjudde fojjale era nga bano beegattibwako ababbi b'ettaka b'enzize mbagamba wano okuli Kibamba Majidu, okuli Kibamba Wire Mayembe, okuli Kiwoko n'abalala bangi Karaketi abeetaba mu kubba ettaka erya mukyala Lwasa wano Ekibirigangu mu LC eyitibwa Gangu B. Lwaki mbaleetedde ebifaananyi bino ebyenjawulo ku musajja ono nga wanayambadde t-shirt ye NRM, wanayambadde ebya Nuupu. Omusajja ono abadde wa Nuupu, muwagizi wa Nuupu era nga yeesimbawoko ne ku bwa kansala ku kaadi ya Nuupu. Abadde ayina n'akakyala kakukuta nako era nga Kanuupu keesimbyewo ku bwa kansala akayitibwa Nakato Salaayi, nga kano kasiraamu kalina ne swigida naye nga katambula n'ono Kibamba Ntege ye munyuwa mwenge ate era muli wa mbizi mubbi wa mataka. Abantu ne bagaana okubalonda oba okubawa akalulu olw'okuba nti babamanyi babbi ba mataka be bakaabye ekyalo, naye bwe baawulidde nti mbakuttemu bano ababbi b'ettaka nti era gavumenti teyagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni takkiriza bubbi bwa mataka ne impunity n'engeri bano gye baagala ne bakola unlawful eviction, forceful entry ku ttaka erya mukyala Lwasa ne bamenya ennyumba ye ne bamenya ekikomera ne basaawasaawa ebitooke ne bamwononera ebintu bya bukadde na bukadde biri eyo mu buwumbi. Ne bategeera nti mbaguddemu batandise okwogereyo ku gye banywera emyenge beyita basiraamu n'eccupa za bbiya tezibava mu ngalo, ebyawongo nabalaze wali ettaka eddala nga bataddeko ebyawongo, bashiriki beefuula abasiiba awo yo Kibamba Majidu ettaka lyakayana neyo family yaba abasista evamu abasista ne bafather era naye eri awo Masajja. Kakati ono Ntege bwe yategedde nti mbaguddemu nti bukyanga lubanga lwa mmindi ennaku z'omubbi zibaana zaaweddeko n'akyusa n'agenda n'anoonya t-shirt ze NRM n'atandika okwekozesa bu video ng'abuteeka ku social media n'okulangirira mu bantu ne ku myenge gy'abeera mbu avudde mu kibiina kya Nuupu yayingidde ekibiina kye NRM. Naye ng'ekimuyingiza NRM yalowooza nti bw'aneerimbika mu NRM agenda kutiisatiisa abapoliisi n'abalamuzi nti banaba bamukutta okutandika okuvunaanibwa emisango gino kuba nategedde emisango egimu naddala nga unlawful eviction eya mukyala Lwasa, aggravated robbery n'emisango ng'egyo giri mu kutambula ssaawa yonna bagenda kukwatibwa mu siveno bibeere nga bitambula ne criminal nga zitambula. Kaakati omusajja ono yavuddeyo n'atandika okugamba abantu era agenda atambula ku kyalo Gangu B Masajja Kibirigangu awo wona ne Busaabala ng'alaga nga bwe yakyuse mbuwe NRM. Naye ng'omusajja ono atutte ebbanga ddene nga yategeerera chairman wa Gangu B be basayininga ebiwandiiko ebya fojjale ebiraganulagana ebitategeerekeka beegatta n'ono omukyala ayitibwa Mabel. Ono omukyala naye gwe mulaba mubbi wa ttaka be bamu abali mu laketi ey'okubba ettaka lya mukyala Lwasa awo Ekibirigangu. Naye ate ka chairman ka Kibirigangu B namaze okakolako investigation chairman kalaba naye keefuula akatalaba kati ne kaleeta ono Kibamba Ntege William ne kakolagana n'abo bakiwoko bababbi b'amataka empapula ate kazisayininga kiro ne kaleeta ne stampu ne kakoonako nga kamaze osayininga ebyekiyaaye ne keefula nti tekalaba katambula. Mujjukira muzibono wesi before gwe baasalidde simanyi oba emyaka ano ne yaleepinga omwana kati biba chairman kikanga kino yeefula nti talaba mumenyi w'amateeka asayininga ku ndagaano eza fojjale atambuza stampu ezerosi yafuna kino kikifeesi ekinywi ky'omwenge ekitamiivu kino Kintege kyekisimanyi mu ye vice chairman niye bannange abantu balabye. Kakati bagenda kuddamu balonde ekyalo Gangu B era mujja kulonda bano ono Kibamba Ntege ono ku mataka g'abantu gabbye basooka ne bamenya paati ne bamenyawo bye bamenye kati babadde bali mu kwewera nga naawe asigalawo baagala wamenye bategedde nti mbayingidde mu ddiiro yeeyiise ate bagenda kuvunaanibwa giri emisango gye bazza. Kati batandise okwambala t-shirt ze NRM beefuula abe NRM nga balowooza nti olw'amateeka tegajja bakwatako. Jjukira bagenda babba ababbi b'amataka bonna beerimbika mu kibiina kye NRM ne bagenda nga bakola propaganda nti babba amataka g'abantu naye nga babbira first family nti bo bakolera first family. Buli mubbi wa ttaka yenna mubadde mulaba wano Muhammad Kamuga ono w'Entebe ono Kamuga broker wa Kamuga property consultant John Muzungu
babadde nga bajja babba amataka g'abantu nga bagamba mbu bakolera genocide bakolera muhoozi bajja eno ku ground ne basigayo propaganda ne bayingizayo ekifaananyi ekibi naye bannayuganda mbagamba President Museveni tawagira bubbi bwa ttaka bano bonna ababba amataka bakolagana ne poliisi ne officers z'aba RSA ne batasanctioninga files zaabwe kwe kulaba nti babeera babakolakola we bati ne babasiba nenze bwe mbamba yingiddemu kati nga bwe nayingira mu fayiro ya mukyala Lwasa mwe mulindirire kimu mukyala Lwasa kubalaga nga afunye obwenkanya kubanga ngaddi nga fayiro yawe gye nayingiramu okay nabawulidde Wire Mayembe ne Kiwoko ne oyo Kibamba Majidu nono munnamu omulala mpozi nono omukyalo omufero ono Mebo nga mugamba mbwa oyo TikTok anatukola ki ayogera bwogezi ne biggwa okay mwe mugende maaso naye naku z'omubbi zibaana fayiro yammwe eri mu kutambula ya criminal etambula ne ya civil etambula yenze Benson Pulo CEO Safi Records.